ziri asatu mwezi sekusaawa ennyayo enkyawa y'olunaku luno olwaleero nkulamusaako munnange n'enkuba zeesobola okubanga otuusaako engalo nkulisaayo bannaffe be twabadde nabo mu ggandalo lya sabbiiti mu nteekateeka y'okuzza olunaku lw'abakyala mwebale nnyo okulaga omukwano ate n'omwezi guno tukyagenda mu maaso okubanga tukusaako empeereza eyo y'olunaku lw'abakyala. Olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa kusatu omwaka 2023 puroguramu olutindo anze Peter atenyikiriza nkulamuseeko mu ngeri y'enjawulo bannaffe abayisiraamu olunaku lwaleero olunaku lwa njawulo tutandise ennaku zaffe asatu ez'ekisiibo oba ennaku zaffe ez'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Awo nno tubagaliza ekisiibo ekirungi era mu lulimi Oluwarabu tugamba nti Ramadan Karim. Bunno aliyo ng'oli mu Kristu yambako omusiraamu ono okutola nti ayita mu kisiibo mu mbeera ennungi, tomuteeka mu mbeera zigenda mutaataaganya, abeera awo muyambe. Ate oba olina omusiraamu gw'olabye musiibulule kubanga Allah yennyini enkola gy'abeera ng'ayagalira ddala naddala mu mbeera y'okulaba nti tuyita mu mwezi guno ogwa Ramadan. Bannaffe abayisiraamu tubagaliza omwezi omutukuvu ogwa Ramadan Karim. Mwezi gwa March mwezi kyali mwezi gwa bakyala. BBS Terefayina tukyalina enteekateeka z'okulaba nti tujaguza abakyala kutambula ddala omwezi guno gwonna mpaka gye gunaakomereyo nga 3 mu lumu tulina kuba tukuleetera abakyala ab'enjawulo, abakyala nga tujaguza nabo n'abakyala mu nteekateeka y'okulaba nti tuteeka abakyala ku mwanja. Ate n'obubenje bukyaliyo kikulu nnyo nti obeera nga oli ku kidduka naddala ffe abakozesa bodaboda wetutuuka ku bitaala ebiseera ebisinga obungi ntera nnyo okulaba ku junction ez'enjawulo abantu aba bodaboda ayagala agivuge buvuzi agende bugenzi olw'okuba talina budde. Kikulu nnyo eddakiika ezebbiri z'olinda ku bitaala nkulu nnyo kubanga bisobola okukyusa obulamu, bisobola okutaasa famire yo ssaako n'ab'eŋŋanda zo. Kale nno kikulu obeera nga oli ku bodaboda yambala ekikoofiira eky'okumutwe oba helmet ate tokuba bitaala. Ebitaala bibeereko bikwata eddakiika 2 oba 3 ebinaaba bimaze okuta ojja kusobola okulaba nti nno ogenda gy'osobola okuba ng'ogenda otuke ng'oli mulamu okusinga okutuuka mu bwangu ng'amagulu bagawanise mu ddwaliro Mulago. Kikulu nnyo oba ovuga tubeere beegendereza speed zirina kyegenda kutuyambako. Obubenje buvunaanyizibwa bwo nange okulaba nti tumalawo mu ggwanga laffe lino erya Uganda. Emisinde gya Kabaka birthday run gigenda kuba gitojja omwezi ogujja. Jangu wano ku BBS TV ofune omujoozi gwo ku mitwalo 2 gyokka oba okubira bakitunzi zaffe ab'enjawulo bajja kuba bakutuusako emijoozi gino mu bungi bonna bwetaagiza. Oba oyagala mijoozi 10, mijoozi emitwalo 2, mijoozi emitwalo 3 gyonna ku Terefayina wegiri wano ojja kuba tugikutuusaako wenyigire mu nteekateeka y'okudduka emisinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ku luno olunaku olwaleero akkiriza nkulinga kuba naffe aba International Paramedical School of Nursing and Midwifery Institute wali mu bitundu eby'Emaya kilomita oba mayiro 15 okuva mu kibuga Kampala. Tendekero lisomesa oba ligunjula basawo abakulu ndi nabo mu studio sigenda bawanda bigambo mukamwa. Ndi n'omwami Joseph Kiwungo ono ye deputy principal oba yamyuka akulira ettendekero lya IPI oba International Paramedical Nursing and Midwifery Institute. Saako omwami Robert Uswata sekama w'ekitongole ettendekero lino era yakwanaganya oba akulira abakitunzi. Kkiriza abo balamuseeko ate batusosotole kye batuteekedde enkya y'olunaku luno olwaleero. Mwami Peter tweyanza okutukyaza ku programu eno olutindo. Ntwala omukisa guno okulamusaako abatulaba ku BBS Terefayina awamu n'okubeebaza okugyekuumirako buli kaseera. Era nsuubira tugenda kuba n'akaseera kalungi nga tuli wano okuyiga ku njuyi zombi ffe wamu nammwe abatulengera oluuyi eyo. Wow. Erinnya nze Joseph Chiwo, Senior Academic Registrar oba Deputy Principal wa International School of Nursing and Midwifery and Paramedical School Maya. Tusanyusa nnyo okuba nti tulina mmwe wano leero. Wow, kasooke ni Robert. Yes, ku IPI abasinga batera erinnya eryo okulitemako ne baliyita IPI. Ku IPI yes, mulina masomo ki ge mugunjula abayizi? Omuntu ayagala okubegattako biki by'abasuubira mu mbeera y'amasomo ge mulina gasobola okuba nga aganyulwamu? Ku International Paramedical Nursing Schools Maya tutendeka okusingira ddala oba okusookera ddala abasawo aba courses ez'obujjanjabi nga course esooka gye tulina ey'obunansi tuyita nursing tugirina ku certificate ate wamu ne ku diploma level. Ne tubeera ne course eya midwifery oba obuzaalisa ku certificate era ne ku diploma. Tulina course ya pharmacy ey'okutunda eddagala oba okukola mu ddagala tugirina era ku certificate era ne ku diploma. Ne tubeera ne course eya laboratory technology okukebera omusaayi tukulina ku certificate era ne ku diploma. Ate ne tubeera ne course ya clinical medicine abajjanjabi tugirina ku diploma level yokka. Ne tubeera ne public health dentistry abajjanjabi b'amannyo era naye tugirina ku diploma level yokka. So ezo courses zetutambuza mu kutendeka abasawo naye ate twakizuula nti waliwo obwetaavu obulala
mu nzirukanya y'amalwaliro oba mu bujjanjabi buno. Kubeera omujjanjabi tajja kubeera nga ye secretary ku ddwaliro lye, tajja kukola mu records ku ddwaliro lye. So ne tuteekawo business courses endala ezisobola okutambulira awamu ne zino course endala ez'obujjanjabi. Tulina course ya records management, eyo bakola mu records malwaliro, naye tugiina ku certificate ne ku diploma. Netulina ne secretarial ku certificate ne diploma, ICT naye tugiina awamu ne business administration. Yes, sir. Joseph kanzirewo Robert atusigidde ekifaananyi eky'amasomo ag'enjawulo ge balina. Eri abantu abandyagadde okwegatta ku mwe naye ng'oba oliawo tamanyi bisaanyizo by'alina kubeera nabyo naddala nga ayegatta ku International Paramedical Institute oba IPI. Bisaanyizo ki omuntu byasaanidde okubeera nabyo naddala mu mbeera eno y'okujja okubeegattako ku mitendera egy'enjawulo ku courses ez'enjawulo, era abayizi be muyingiza balina bukugu ki oba bumanyirivu ki mu mbeera ey'ebyenjigiriza? Omulabi waffe omulungi, omwana yenna akwalifying okuba nti atujoyininga okukola course ey'obusawo tujja bassa mitendera ebiri ogwa certificate ne diploma. Omwana okola certificate course ayina okuba nti yayita oluzungu, okubala, physics, biology ne chemistry nga tabiinamu wadde omwenda. Kiba kitegeeza omwana oyo asobola okukola certificate mu nursing, asobola okukola certificate mu midwifery, asobola okukola certificate mu medical laboratory techniques, asobola okukola certificate mu medical records. Omwana oyo asobola okukola ne certificate mu pharmacy. Kati ku mutendera ogwa diploma ogwo munfune bulungi. Omwana yenna aba akoze certificate asobola upgradinga n'akola diploma. Batya omwana akoze certificate ya nursing, certificate ya pharmacy, certificate ya lab, asobola okukola diploma eya clinical medicine and community health, asobola upgradinga n'akola diploma ey'amannyo, asobola upgradinga n'akola diploma mu pharmacy ate era n'akola diploma mu medical laboratory technology. Era mu ngeri y'emu omwana okola nursing extension diploma ne midwifery extension diploma ayina okuba nti yasobola kukola certificate mu nursing ne certificate mu midwifery. Ate ak'enjawulo akali ku clinical medicine omwana ayina okuba nti yafuna principal pass mu biology, ng'oggyeko biology ng'ate alina ne subsidiary mu chemistry, kyekimu ne ku dental, kyekimu ne ku medical lab. Ate diploma ya pharmacy omwana ayina okuba nti yafuna principal pass mu chemistry ayina ne subsidiary mu biology. Kati nenno okumalayo courses zaffe eza business ze batugambye zo omuyizi ayina okuba nti ayina passes 3 zokka, passes 3 zokka ku O level. Omwana oyo akwalifying okuba nti akola ki? Akola courses eza business, secretarial, then ne records in information management. Kwagamba musingi y'okunawe mbanga nayitayo subject zange 3 zokka ze nasobola mba nsobola okujja neneegatta ku nteekateeka eyo. Exactly. Oba osobola bulungi nnyo okujja ku senior 4 era mu bufu bwe mumu bategeeza nti senior 4 omwana amaze atujoyininga ne senior 6 omwana amaze aba atujoyininga bulungi okukola obusawo. Joseph, awo wenyini era wenjagala okubuuliza ali ku Terefayina ebifaananyi byolengera bifaananyi by'abamu ku baana oba abayizi ku ttendekero lya International Paramedical Institute and Nursing wali mu bitundu ebyemaya bye bayizi abo nga batendekebwa, be bayizi abo nga bali mu mageserezo gaabwe ag'enjawulo nga babangula okubeera ate abasawo ab'enkyawulo tuyambako mu mbeera zaffe ez'ebyobulamu. Joseph, muyingiza ddi abaana oba intake zammwe zigerayo ddi? Ebigezo bya siniya ey'okuna byakafuluma, mwezi nga gumwe emabega, siniya ey'omukaaga byakafuluma. Abayizi abaagala okujja okubeegattako basuubire kulindirira mu bbanga ky'okuba nga beewandiisa era muggalawo ddi okuwandiisa abaana abagenda okubeera obumu ne intakes ez'enjawulo? Omulabi waffe omulungi, ky'olina okumanya nti tulina intakes 2 mu mwaka. Tulina February March intake ne tuba ne August September intake. Yani buno obudde bwenjogerera tuli mu kuadmitting abaana. Nja kusaba oyanguwe ojemaya tukuadmitting oba ogende ku website yaffe o applying tukuwe ekifongo obudde bukyali omwana waffe omulungi oyo asobola okulaba nti obudde abukwata obw'okusoma. Robert, okusoma ensangi zino
abantu bakutya olw'ensonga ez'enjawulo. Abamu bagamba nti oba oliawo sirina magezi gantwala mu kibiina kusoma naye ng'ensonga etera okubeera enkulu etera okuvaayo ebeera nsonga ya bisale. Kkiriza nkubuuze ku bisale bya IPI engeri gye muyimiriddemu saako n'okubuuza oba mulina enteekateeka y'okuyambako ku bayizi abatalina busobozi kulaba nti mubasikiriza mu mbeera y'okulaba nti mubawa basale. N'ekibuuzo ekirala mukkiriza enkola y'ekibanjampola embanga sirina nsimbi zino zikwata kuziwayo mu mukono gumu naye nga nandyagadde oba oliawo nziwe mu mikono ebiri mikono oba esatu enteekateeka eyo eritya naddala mu mbeera ey'ekasawo. Kansokerewo osembedde awo nteekateeka y'okusasula ebisale byaffe okusookera ddala bisoboka mwami Peter 10 ate era tukkiriza mu nsasula y'ekibanjampola kubanga isomero lino nga bw'omanyi lyatandikibwa Buko Bonna Uganda Community Outreach mulimu engeri y'okuyambamukko eri abantu baffe ate ng'embeera tugimanyi mu ggwanga teyimiridde bulungi. Tukkiriza kibanjampola oli omuyizi kasita aba ng'asasuddeko 50% esooka oba ebitundu 5 ku 10 ebisooka ayingira oluvannyuma ate najja ng'asasula mpolampola ensimbi eziba zibuzeeyo zisigaddeyo. Ebisale byaffe kwebiri ku websites zaffe ebyenjawulo naye ngenda njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti tulina basalizi zitambula ennaku zino kuba twafuna bannaffe bannamikago okuva mu Canada ne mu America abatukwatirako ku bigambo by'ensimbi era bandi nsaba abalabi baffe aba BBS Terefayina aba olina omwana atuuse okuyingira okusoma obusawo okusinziira nga ebyetaago bwe babisomye wano muleete ojja ofuna omukisa guno omwana asome nga nursing ne midwifery tubitadde ku $1.1 essaawa eno kuba tulina bannaffe abatukwatiddeko. Pharmacy ku certificate eri ku kakadde kamu n'emitwalo 3. Medical laboratory eri ku kakadde kamu n'emitwalo 3. Diploma nursing and midwifery kakadde kamu kitundu. Certificate diplomas zonna ezisigadde pharmacy, medical laboratory, clinical medicine ne dentistry ziri ku kakadde kamu n'emitwalo 4 essaawa eno naye ate era ng'ebifo biggwawo. So nsaba abalabi ba BBS Terefayina baliyo yonna mujje mutwale ku mukisa guno mufune ku basale zino abazirakisa ze batuwadde tulabe nga abaana baffe basoma ate baganyulwemu. Wow, program olutindo enkyalunaku olwaleero ndiko n'omwami Joseph Kiwunga ono ye Senior Academic Registrar oba Deputy Principal wali ku ttendekero lya International Paramedical Nursing and Midwifery Institute saako mwami Robert Luswata sekama w'ekitongole sekama w'ettendekero lino era nga yakulira abakitunzi aba IPI International Paramedical Nursing and Midwifery Institute mailo 15 okuva mu kibuga Kampala wali mu bitundu eby'Emaya. Joseph, mu mbeera y'okusoma naddala bano abaana baffe abayizi ebiseera ebisinga obungi bafuna kye bayita internship oba okugezesebwa. Mulina enteekateeka ebayambako naddala omwana nga atuusa akaseera ako akagezesebwa okumuyambako okunoonya byajja kwera internship. Abayizi bano ebiseera ebisinga obungi bambi obasanga batagala nga banoonya gyagenda okukolera internship nga talabayo. Mulina enteekateeka ebayambako okubafunira obakolera internship oba okugezesebwa kuno malwaliro nga ekyamazima gana kigagenda okubagattako. Okutwawula ku masomero amalala International Paramedical Nursing Schools maya lyanjawulo batya essomero lyaffe liina memorandum of understanding oba ziyite nti twakkiriziganya n'amalwaliro ag'enjawulo okuli Masaka Regional Referral Hospital, Mityana Hospital, Gombe General Hospital, Mpigi Health Center 4, Wakiso Health Center 4, Namayumba Health Center 4, ne tubaanako n'Entebbe Regional Referral Hospital. Neneyo sikuwa ubina memorandum of understanding naye yonna twazimbayo hostels abaana baffe ba practicingira. Kikulaga ki? Kikulaga nti omwana waffe tumusabira ekifo gye twatta omukago ne tumusuza ne tumuliisa ate nga aba kumpi kwa hostels zonna zirinaanya amalwaliro kiba kitegeeza omwana waffe okupracticing ofuna skills ng'abayizi abalala kiba kyangu nnyo ate okusinga nga ali ku International Paramedical and Nursing Schools maya. Omwana abayizi naddala abasawo abasoma ebyobusawo nga tanabagenda kukwata ku mulwadde bafuna ebbaluwa endala oba gyinja okuyita license okuva mu kibiina ekyo ekibataba. Bwe mba mmaze okusoma munnyambyeko nkoze internship yange ewedde bulungi naye nga njagala kugoba ku bya license ebyo muyina bwe munnyambako n'engigobako n'engifuna mangu nsobola okugenda ate okuweereza eggwanga. Mwami Peter kyenja okuddamu kiri nti ffe nga tunatuuka ku level ya license omwana waffe buli semester gy'amala okusoma tumuwa testimonial or provisional results
kiba kitegeeza omwana waffe tumuteekateeka mu mbeera nti buli w'omala olina ofuna ebbaluwa. Ekyo kikulaga nti ate bw'aba amaze okusoma ofuna ebbaluwa ey'obusawo okuva mu UNIMEB, mu UAHEB ne UBTEB. Tukiwanirako ddala. Abaana baffe ebigezo kavuna bikomawo we bati papa feffe nnyini ng'essomero tulutwala nti buvunaanyizibwa waffe okulyesalinga abaana baffe abo. Tubayingiza mu poto ne bajja ku ssomero tupinga biodata waabwe bulungi nnyo era bo layisinsi basanga ku ssomero. Era n'ekirala tulina intaneti obudde bonna nti abaana ffe bagenda ku nursing council gamba nti bagenda mu interviews, genda ku UAHEB, genda ku UBTEB. Byonna tubikolera mu computer lab yaffe eyina intaneti obudde bonna. Ssebo ndowooza yengeri gye tuli nti tuli banjawulo. Robert, agibuvuddeko ndowooza weeks nga zize mabega mwaggulawo IPI Health Center. Yes, sir. Omuntu ali atulaba kiki yandyetaaze okumanya ku IPI Health Center? IPI Health Center ddwaliro lyaffe liri wansi wa International Paramedical Nursing Schools Maya. Ffe tetulina just Ekipya naye twassaawo eddwaliro okujjanjaba abayizi baffe n'abakozi. Naye ati netutakomaawo era tulyongerayo, tuliwa services mu community. Ovuddeko emabega awo twaliggulawo ne tulilaunchinga era liri full stocked bulungi, lirimu buli kimu ekyetaagisa era lya mutindo nga Health Center yonna bwe yandibadde. Obujjanjabi we buli obuweebwa era bwa ssente ntono ddala kuba bw'ojja okusinkana omusawo okukebera ko kwa bwereere. Bw'amala okukebera bw'akuwandikira eddagala ly'ogula. Abakyala abazze okuzaala mama kit tuzibawa era n'okuzaala kwa bwereere. Ne bwe mbeera nga siri muyizi ne bw'obeera nga toli muyizi, awo njogera ku community yaffe. Tugaba services ziri wansi, twayagala okuddiza abantu baffe. Yes, sir. Abantu b'emaya abawangalira emaya abantu bangi nnyo. Ng'oggyeko okulaba nti mubateereddewo eddwaliro gye basobola okufuna obujjanjabi obw'obwereere nga bw'otulambise ku IPI Health Center. Bintu ki ebirala abantu abawangalira emaya ababeetoolodde bye bafunyeemu mwenga mmwe aba IPI nti munne twafuna essomero mu kitundu bayitwadde n'eddwaliro naye balina nakana ak'ensusso ke bakoze eki ke batukozeemu nga abantu mu community eyo mu mbeera ya corporate social responsibility? Yes, nayanza nnyo mukulu ateni. Mu mbeera ya corporate social responsibility tugikwatidde ddala n'amaanyi. IPI nga bumanyi yatandika 2016, ekifo kyali wala nnyo nga enkulaakulana tewali, naye tuzze tukizimba mpolampola era nga tukula wamu n'abatuuze b'omu kitundu. Era tulina bingi nnyo bye tukoze okulaba nti n'abatuuze tebasigaira era baganyulwa mu ssomero lino. Okusookera ddala mu bimpimpi tuzze twabaterawo eddwaliro lino nga bwe nkutegeeza okuzaala kwa bwereere n'obujjanjabi bwonna babufuna n'okwebuza ku musawo mutendeke kwa bwereere n'agenda n'agula buguzi ddagala. Naye ate tukomaawo tubaterawo ensiisira z'ebyobulamu buli mwezi era bajja ne bafunira ddala obujjanjabi obw'obwereere n'eddagala buli mwezi medical camp. Ab'ebitundu abaliraanyeewo Katulaga, Nanziga, Maya, Nakirebe bonna bajja n'okuviira ddala Empigi n'Ekyengera bonna bajja ne bafuna obujjanjabi obwo bwa bwereere. Tulina campaign gye twatandika ya road safety campaign. Bannaffe abasaabaza abantu tubatendeka okwekuuma ku makubo, ne tubawa reflector jackets, ne tubawa elements okulaba nti no batambula bulungi mu makubo tebafuna bubenje, ate era ne tubawa first aid singa wabaawo obuzibu bwonna obuzze era ne tubatendeka okuwefaako obujjanjabi obusookerwako. Ekyo weekiri. Tukoze mu bintu bingi, sanitation, tuzimbye enzizi ez'enjawulo mu kitundu era abantu batandise okufuna amazzi amayonjo mu kitundu. Bannaffe abatuuze b'omu kitundu bakimanyi bulungi nnyo naddala mu by'emmere. Twaba omukisa nti betusookerako oli bw'aba n'emmere ye abayizi gye balya agireeta ne tumuwamu akasente ate n'agenda naye n'akyusa obulamu bwe. Naddala abo abatunda enva endiirwa, greens, ntula, biki ebyo bituteeka mu mmere y'abaana okulaba nti neerabika bulungi babireeta era ne batundawo ne bafunamu. Tulina bannaffe abazimbye rentals ne hostels. Rentals abasomesa oba abasawo baffe bazipangisa, ate ne hostels abaana aba diploma bakkirizibwa okusula ebweru bw'aba nga alina akasente ke, nabo bazimbye era bafuna akasente bulungi ssebo.
ate era n'ekirala nga maliriza abatuuze b'okukyalo twaba basala ez'enjawulo oli bw'aba alina omwana amaliriza ng'akwalifyinga okuyingira mu Paramedical Institute balina eddirisa eryabwe era we bayita ne bajja ne omwana n'asoma n'afuna obusawo. Tukoze n'ebintu ebirala tulongosezza enguudo twetaba mu community services bulungi bwansi byonna tubikola era tutambulira wamu n'Obwakabaka okuviira ddala ku Mutongole ku Omuluka Nanziga awamu ne Ssaabagabo Nsanje tutambudde naye bulungi sebo. Mwami Kiwunga tumbawumba mu ddakiika ng'emu omuntu abadde ku Terefayina ng'abalaba enteekateeka eno oboolyawo ng'ebigambo bimwogedde bimuwoomedde nga yanjagadde okubigattako oboolyawo ayinza kukozesa nnamba za simu ky'obbatuukako ssaako n'endagiriro n'ensangi zino tulina enkola ey'omutimbagano ku kibanja ayinza basanga ku kibanja ki oboolyawo okumanya ebisingako ku nteekateeka eyo bwe tutyo. Omulabi waffe omulungi osobola tukubira ku nnamba y'essimu eno ekwatibwa obudde bwonna 0704 788 91 osobola tufuna ku WhatsApp namba 0775 534 797. Email address ojja tusanga ku info.ipm@gmail.com ate n'oyagala ofuna admission online ojja tusanga ku www.paramedicalinstitute.org ate era ku Facebook we Twitter National Paramedical Institute Maya ate ne ku Twitter tubeerako abalabe baffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Wow, mbadde n'omwami Robert Luswata ng'ono nno ye mwogezi wa International Paramedical Institute and Nursing International Paramedical Nursing and Midwifery Institute mu bitundu eby'Emaya era nga yakulira bakitunzi b'ettendekero lino ssaako omwami Joseph Chiwu Deputy Principal oba Senior Academic Registrar mu nteekateeka eno wali ku IPI ebitundu eby'Emaya badde batusigala ekifaananyi ku nteekateeka eyo omwezi oba siniya omukaaga siniya ey'okuna ng'ebigezo byavaamu nga wanjagadde ogenda okusoma obusawo tugenda bebettanire basangibwa mu bitundu eby'Emaya mayiro 15 okuva mu kibuga Kampala ng'okutte ekkubo erigenda mu bitundu eby'Masaka. Programu olutindo olunaku olwaliro sigenda kubanga nsukawo wano wabula akkiriza nkulekera abaana abakalaca omwana Kanyanyi omwana Shakibebe n'omwana Siva Muzira betezirisa okulaba nti bakuwa ekigenda okuleeta akaso ku matama enkyono kwa lero. Nze Peter Atenyi ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka. Omuzadde ayagaliza omwana we okusoma obusawo ng'amaze siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga kankwanjulira ettendekero ly'abasawo ery'omutindo International Paramedical Nursing and Midwifery Institute Maya. Tusomesa courses mu certificate ne diploma mu Nursing and Midwifery, Medical Laboratory, Pharmacy, Records and Archives Management, Clinical Medicine, Dental, Sako Business and Management courses. Ebigezo tutuuza bya UWAHEB, UNIMEB ne UBUTEB era twakakasibwa Ministry ebyenjigiriza. Omuyizi amaliriza okusoma tumuyamba okwetandikirawo emirimu nga tumuwa entandikwa y'ebyuma. Tugaba ne bbasale eri abakola obulungi ezifunibwa ku ssomero oba mu ofiisi y'ebyenjigiriza ku Bulange Mengo.